Welcome to the show. Basebole banyabo babuza ko enaje musizo lubiranga mutulaba muzede migatunige manya ndine nudi ntego nakulwa lero okufa kwa abana ng'omutima abatigombula bakyayogera ebigambo bingi nnyo abantu bagamba ono yabadde ina kigendererwa ki bangi bagamba kwabadde kubuzaabuza olwo bibadde babuzaabuza era ono waliwo yamukozeseza essaawa kitujje eno gye yabadde nayo bwe yabadde nkulu nnyo bigambo byalumbuye ne baabana basaliddwako obulago omuvubuka ono omusajja ono abaana ne bafa ebibuzo bingi ansa zikyali ntono so agisooka obuze ku bantu ate mbasomere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya binaje musinzira okutulaba nodi ni ntege once again mbanzi guse wadombuzeeko tuba oyina shozo okola n'abantu ndaba zitambi bangi tukola wano na wali tukola wano na wali naye ng'ebintu bigenda maaso mu ggwanga bingi nnyo tugane tufuna ku ssanyu ate ebizibu ne bijja wamuli mu ssanyu kino ekizibu ne kijja nakolma okulaba stories z'abantu nga bano omusajja ntera ziraba mu America si filimu ejo misango mingi nnyo mu America ate wali ogwembadde bingi nnyo Canada wali ogwembadde wano naye nangamba mbu yalaba oba filimu ya jingo nga mugamba namusala obulago muneje yabaddeko olaba wane waffe tulina abakubi b'obutayimbwa naki mu America ezo ensi ze twegomba ebimu ku bibasinga okuba nabyo byakola ki akubira ekyagamba musajja ayingira akasomero bwekato n'asasira abaana amasasi ekitegeeza si kipya mu nsi endala ezo mu nsi ate gye biri nnyo wane waffe wano ebyo tubadde nabyo bitono naye tetuba nnyo na misango bafumbo bebititta bantu besse sigundi kuyingira mu ssomero kaana ka muntu ntugeze mujja we bye bitera okubaawo naye omuntu okuva mu bbanga n'ayingira n'asanja kyannumye nnyo gwe kubamu akafaananyi ng'oli muzadde olina akawalako katabaniko omanya ekintu ekisinga okwagalwa mu bulamu ye mwana omuto kituufu omuzadde alina essanyu lyafuna ne katabanike omuzadde alina essanyu lyaba ne kawalake naddala akaana akalabika obulungi waliwo obwana nabwo nga busukka naye saagala kigendamu buli mwana wa muntu aba mulungi kituufu kati obwana buno bambi okateekako ku makya kakuwa ku ssanyu oba n'ebirowooto bingi nnyo twakola ensi baagituteekerateekera nga tulina okuba ne kye tuyita continuity abantu tebamanyi kibakola naye abantu baagala okusigaza omukululo mu nsi nti omwana ono njagala afuuke Nuruddin ng'akuze njagala afuuke MP njagala afuuke minisita njagala abeere dokita njagala abeere lawyer njagala abeere biliyoniya njagala tomanya alikyuka ng'ensi yagifuga njagala abeere seeko omulungi njagala abeere pastor oba father oba bishop oba cardinal oba papa byonna biba birooto bya muzadde ku kaana ke kano ajja akakuza mpolampola kyova bwe kafunako kafunye obuzibu nga omuzadde anyiiga bino ebirooto oba biba bifa omwana bw'afuna olubuto mu senior three nga maama anyiiga n'embooko ezikubwa abaana n'ebivumu ebijja si lwakuba ki omuzadde aba alaba ebirooto bye byabadde ayagala bisigale nga bigenda mu maaso obisse bw'onywa enjaga n'owunga omuzadde family eba ekoze loosi nnyo so kati ne buno obwana bw'olaba nti abantu bakaaba ng'alinayo omwana we oyo mwana wange omuntu olaba single mother bangi nkankwe ku value y'abaana abawala bangi gye bali myaka 2 3 4 bakazi nga gye bali talina musajja si mufumbo ng'alina abaana 2 oba 4 naye nga yayawukana ne bataata bawe bonna tafumbirwangako naye ng'ayagala abaana be yazaala mu gasajja ago agatategeera agatamwa buyambi naye nga bo abaana tagamba nti omwana gwe baza okitegeera oba kigamba nti laavu y'omwana oli agwa mu kuganja oyo ganja n'amutikka olubuto kaganja ne kabula bwe kabula n'anyiigira olubuto luno lwe yafuna naye ate n'ayagala omwana gw'azadde
muganja era n'omusanga akambazizza bikombine bagenda mu photoshoot bonna naye ng'ekigambo omusajja yamufunisa olubuto kyamutama yakowa naye ng'ate ayagala omwana ono kati ngezaako okulaga nti omwana mulungi nnyo ateeka essanyu ku bantu bakadaama bonna boolaba ebweru bakugamba abasajja baatuzaalamu naye nkolerera ki mwana wange kati abantu baagala nnyo abaana omuntu bw'ava mu bbanga n'ata omwana wo n'atulugunya omwana kati nze nkulaga engeri gye njagalamu abaana nze nkukakasa ne bwensanga nempulira akaana kakola sawundi eyo eraga nti mulimu okulumwa nsiba emmotoka ndabe kiki kuba oyinza okuba omwana alina kyakoze ng'oli mu kumubonereza naye ng'ekibonerezo ky'oli mu kumuwa kisusse ku ky'omwana nga talina musango mwana wa myaka 4 gumu 2 gwasobola kukola n'ogamba nti ngenda mmutuga n'omugwa mu malaka teguliyo teriyo mwana wa myaka 4 10 8 kika kya musango kyayinza kukola n'ogamba musazi musuzizza wabweru kuddiiru ki otandika otya nti omwana omanya bba sukaali kati tumusuzizza wabweru yoli yamugula okitegedde kati embeera eyo abantu bakola ebikolobero bingi nnyo ku baana but children are loved naye lwakuba abantu basaagala bagaye nti ndi musosoze n'abantu b'engulu bano basusse okutta abantu basusse effujjo basusse okuva mu mbeera n'agenda n'agwa mu muntu mu malaka n'amutta genda kujjawo aluwa paaki genda kujjawo aluwa paaki abalugwala n'abantu abalala abali mu mbeera eyo bubuka sitabanyiiga bo bwanyiiga kiso bwanyiiga fumu suulirangayo mbwani gundi ani ganja sewanyana naye apigomo apigomo adikini apiku bali omu battatta amuke bakambwe bazibu amuke bamuke ateyi wuji ajobo gobo kati abantu abo oninini bakambwe nnyo oduwa bebabeera ne ku magaali ogo g'abayimbi bana bakuba abantu okitegedde ono wali eniskini magumba oba yodupu kati abantu abo basaana gavumenti esaana ekoleyo naye obusungu obwo obungi babujjawa nze simanyi koni yagenda dda koni aleka yabasukuma nedda yagenda dda obusungu bwandibadde bwakka omanyi amawanga gonna agalimu abantu ng'entalo z'abayitamu nnyo basigaza obusungu n'abanalwanda bo gye bali nga ava mu bbanga naye bagamba bakambwe nnyo oba ntalo Bernanda temunyiiga n'abalugwala naye mukkanye ku busungu mukkanye agwandi bali awo balina obusungu balinga munyiiga nnyo 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 tukkaanye bannange ffenna tuba n'obuzibu kaakati eggaba nabaddeyo jjo wabaddeyo ku siini nabaddeyo wankubidde nga ninna kaseera eyo ng'ate nakatandika meeting nga batuyita tugende tukavalinge tulabe nagenda okumaliriza ng'obudde bukoze kibuyise omukulu Sirajje Lwama yakugambye ate bwe mwayogeddemu Sirajje yaŋŋambye nga ye kansala atwala ekitundu ogupigu otiyono ombono yasoose kujja n'asasula emitwalo 10 akasomero kano kabadde kakuuma baana bato myaka 2 gumu kitundu era oli omukulu be yasse myaka 2 gumu kitundu 2 najja akasomero kano kimbadde nabidde kugamba tebasasula school fees gw'osasula 10 Bekke yakulabiririra mwana n'akola 10 lyokka era libadde ndowooza lyabakateyamba babongerako mana abatayina gw'oleeta mwana n'osasula 10 n'omuleka n'alya n'anywa waliwo wa sponsor ade bayamba ku musumba ono alina amasomero 2 erya Maranatha lyeddene na kano ka Bekkeya kati ogopogo yazze n'asasula 10 n'agamba nti alina omwana gw'aleeta bwe yamaze olisasula n'agenda kati enkeera yakomyewo na biso ng'abyambadde n'alinnya ekisenge ng'ababooda balaba yaguddeyo bw'ati ate ababooda bwe bakubidde enduulu okusinziira ku gundi kansala w'ekitundu ekyo
Siraje Rubwanga. Siraje Rubwanga. Story weri wano ku Megatron ne kuno Okay. Ntege. Oyayingidde n'atandikirewo gwasala gwasuule omusomesa yabadde ataasa naye yabadde amukutte endulu yavugidde abatuuze ne bajja batuuze adde bakyamuli bubi ne poliisi neeyingirawo yayanguye kuba abadde beebuuza nti lwaki poliisi yayanguye nnyo olaba oba oweta poliisi eggabe eri sayidi ki ali waliwo poliisi z'omu bitundu weeri awo kumpi bagaba mwalo kati waliwo population nnene so tosuubira poliisi kubeera wala erina kubaawo awo era poliisi nejja neeyanguwa naye omukulu yabadde akyasanja gwasanga ku kyesuubu gwasanga azanyira mu ssenyi ng'asala busazi baati kini mbadde ŋŋamba yassa abaana b'abandi kati ye kansala n'agamba nti ki nti kye kyamuleetedde bagamba kyabatuuze ye abadde tannakitegeera naye abatuuze abamu be nnawuliddeko nga bagamba omuvubuka ono abaddemu ng'ayita ogwo abaddemu nga bakalaba kabeera awo kajja ng'ojuputa abeera awo talina buzibu awo nno bannange nyina guuni gye ndabye sitole gye sikakasa butuufu bwayo njagala oginsomere evudde ku mukutu gwa Innosoft UG yo TikTok kati tusomere nga bwe tuvunula nsoma ovunula oba nzivunule kyoyagala ngamba gwe kyoyagala target missed innocent lives lost nti target missed ekyo bajja kitegeera innocent lives nti eyabadde agendereddwa okuttibwa teyafudde bekitakwatako ate be baafudde okusinzako n'agamba yabadde ayina gwazza okutta njagala tugibasomere ono ye atugamba nti oyasse yabadde ayina ekigendererwa yabadde agenda kutta mulala ng'ayina omu ku bakozi awo ku ssomero gwalinako akakuku ekidubudubu gwazze okusanjaga agenda okutuuka mu ssomero nga taliiwo naye ng'ate yazze ekimirimiri n'akimalira ye nga zze kati sobola aba oli atugamba target missed innocent lives kano tokeerabira onagyewandiisa agamba story from unknown source source agikipinza okubeera nti eri anonymous ano nagamba nti more heartbreaking details continue to emerge following the tragic incident at a daycare center in Gaba, Kampala. More heartbreaking details continue to emerge following the tragic incident at a daycare center in Gaba, Kampala. Amawulire ag'enjawulo ensonga ezikwata ku njega eyagudde ku ssomero mu Gaba gakyayiika okwongera okulaba nga tunnyonnyoka okusanyaga kw'abaana kuno kwavudde ku ki nagamba nti according to new allegations ziba ngambo the nursery school owner was once married to the suspect behind the attack nti okusinziira ku mawulire agatannakakasibwa naye nga byogerwa nti ono eyasse nti yali abeddeko mu mukwano yali muninkini baali babeddeko mu laavu ne nannyini kasomero kano musiraamu gendawo ku geeti waliwo alabika aleese emmotoka nayongerako n'agamba nti reports suggest that while the man was away the woman moved on got married to another man and relocated to Kampala where she later started a school with the support from her new husband. Nti amawulire gongera okulaga nti omwami ono bwe yali taliiwo oba yali yagenda bweru oba yali agenze kukola bwasikaali wa omukyala yabikoowa n'ayawukana n'omwami ono nga ye taliiwo ye n'afuna omwami omulala era omwami ono n'ateeka akasente mu mukyalo ono kwe kutandika akasomero. Sources claim that the suspect had been in conflict with his former wife for the past 9 months, with the tension reportedly escalating over time. It is believed that his main intention
on the fateful day was to target her. Agamba nti sources claim that the suspect had been in conflict with his former wife. Sources zaffe sezaffe wabula amawuli ensonda ez'enjawulo zigamba nti bano babadde n'obutakkaanya okumala emyezi 9 nga basika omuguwa ku nsonga y'emu. Kati ono yabadde ayagala muddira gye buli obusajja bwesiba omukazi olemerako mulemere n'obukazi gye buli bwesiba ku basajja gye bulyo ng'oli mwayawuka naye akugamba nze nkulina wendi n'omugamba mukulu bwe mba nakugamba nkwagala era nze munkugambye si kyakwagala nti nze kati nno nkwagala. Olaba aliwo n'abantu ng'omwana amwagala bwagazi n'akulaba ng'onyumya naye najja n'okuleetako bamwagala nze olina okunjaga tojjukirako biri yanvuma naganuludiini omuwala oli akunyumyeza munyumya nnyo lwaki nze sinyumya naye. Omuwala leero mbadde naye omulabye agambya kyatandika ddi ye nga mwagaza ki okitegeemugamba mutadde tewali buzibu. Netwongera nagamba nti nga wano agamba sources claim that the suspect had been in conflict with his former wife for the past 9 months. Kiri kyonyonyodde emyezi 9 nti era luno olulumba lwe yazze luno yazze amaliridde yazze gwanonye n'ebyamba ebina luno olulumba lwe yazze gwanonye omukyalo oyo mbu n'agamba nti with the tensions reportedly escalating over time it is believed that his main intention on the fateful day was to nti akanyoola bitya akamaze ebbanga weekali buli lunaku ku luno yazze ng'ekimuleese kumumiza musu kumusanjaga amumiza omusu lwe lunaku olweggulo lwe yazze ng'agamba okufa n'obutanyagwa ku luno nkumalawo n'ayingirawo genda maaso. We proceed wano ono n'agamba however in a devastating turn of events the woman was not present at the school when the attack happened. Instead, innocent children became the victims of a mission that was never meant for them. Nti mu mbeera ey'okunyolwa ebintu byakyuse bubi nti omukyala teyabadde ku ssomero ng'ate oli azzaama ekimirimiri azze okufa n'obutanyagwa kwe kutuukawo nga taliiwo nga naye ya ekintu kimwambadde nfa n'omuntu bino ebiso tebiddirayo wano wulira ettima eriri mu bantu newandize nakimu naye ebiso bino andi abantu bakola nnyo obwasikaali kati mu bwasikaali mmwe bava n'agamba nti kati ekimirimiri n'alyoka akimalira ku baana b'abantu naye okusinziira ku information yono anyway we proceed on agamba nti the incident has left the community in shock and mourning, raising serious concerns about domestic conflicts escalating into public tragedies. Authorities are continuing with investigations to establish the full truth behind the attack. Essomero libadde lyani okusinziira ku information essomero libadde lya musajja nannyini essomero eyo ati oli akugambye nti waliwo omusajja abadde awo omukyalo ono ssente eyamuwa ssente okuteekawo akasomero naye ekitegeeza pasita omukazi ono yabba mubbe teyamubba yamusanga ali awo ataayaaya teyamubba yamusanga waali yali yamwanjula yamuwasa nedda abawala bonna betuwasa ne betukwana ne betukola ki balinako abaali babaagala ne baawukana mu bulungi oba mu bubi kibaawo either gwe n'okyawa oba ne bakukyawa tekinayo kigamba nti omusajja yalina okukyawa omuntu akukyawa either olabika bubi oba ng'akukooye bukooye kalina ensinga ekalinga yammayi bannange akasajja ako nze ŋŋamba omanyi gavumenti ena amateeka egatunulira bulala ne bannansi olumu tebakitunulira kye twetaaga nze nyina ebintu bye ndowooza nti gavumenti yandibitunulidde n'eriiso ejjogi wabeerewo emisango gyaffe nga si gya kkooti ng'omusajja ate nga tebagulusala luvannyuma lwa bbanga ddene waliwo ŋŋambye nti omusajja ono omulaba bayinza omukebera nga mulalu
ate kyangambe nti bakebera nti oli mulalu bakutwala mangu ebutabika ne bakutereeza bulungi ate nodda mu public anti nkugamba embeera ebeera bweti nti abantu abamuze nga nze society yaffe okutereera waliwo abantu nga ebika by'emisango gye bakola kanzijeko essimu eno ebika by'emisango gye bakola basaanako nga public weeri kati ngaako akasajja ne bakasalira omusango ne bazuulange ebyaddala kekko si byakulimba nti yeggwe nti ye ne batutegekera eggaba mu kisaawe mu kasaawe ne bakatematema ng'ensi eraba tekiba kya bukambwe ekyo anti nkunnyonnyola waliwo emisango abantu bagobako effujjo ne bakatematema kasaba malo nnoonyereza ne bakakasa nti kekko naye ng'okunoonyeza kuno tekulina kutwala bbanga kulina okukisasibwa nga tukyalina n'ebbugumo ate kati enzo embasaagala bamutterumu leero bajja ne bamutema obugere obw'okuki eno ne bamulekaawo bakatemeetemerumu okuva wansi alumwemu anti bayinza okukatemera olunaku ku 7 naye condition teri byagamba banaye tukasonyiwe wano ate bakatemye okutu buli ayagala jje bayina okugamba musooke mukakube mayinja olaba bino ebikazi nyina ekikazi emasaka eyo ekyapamira omwana okijjukira kati abantu we batyo asaana waliwo yakuba omwana n'amulinnya kwokugulunagira bw'ati kati abantu abasaananga si bya batwala luzira tebabamuka abuntu bamuteeke Masaka mu recreation center eyo bayita abantu nti ku Lwokuna leero muyingirira bwereere ate kyaki ku Lwokuna baleete ebikazi byonna ebifaanagana bityo bamuteeke wali basooke bamuliise byali awo yenna nati nkunnyonnyola ebintu ebisobola okugoba kuba abantu emu ku bintu ebakola kati ne famire yo balina ogireeta lwampaka buli akuyinako oluganda otegeere nti kyogenda okukola togenda kwekomako ogenda kuswaza famire yo yonna kuba abantu abamu bakola ebintu nga tebalina gwe baswalira baleete taatawo maamawo bw'oba olinayo abaana bakulu baleete baganda baate lwampaka batuule awo mwe musooka mukuba amayinja ekintu ekyo bwe kikolebwa babuliise ebbiiwe bulungi anywa omusulo bamunywesa ebisaayisayo ebyo bikadde kati balyoke bamutemeeteme kiba kibi nnyo naye waliwo message ekisindika omuntu amanya nti gyendaga kikambwe bwe mba ngenda okukola kino ekintu kyekigenda okuvaamu weebuulirira era bumanya nti kebankutte ku Mande Masaka emukono mu kisaawe kebankutte gaba kebankutte kawempe ku kataka nti ganja yakikoze tuliwa kawempe kataka kawempe kumpi tugamba eri waka gondi enowa amavobo ora tukyali katooke Didi tamanyi katooke kyeki ne bali bebegaba kyeŋŋamba katooke mumugjawo nnyo mwakoze emisango tetwakoze kati eyo embeera ogiraba ebyaddala n'obusungu bwaffe butuggwako kuba kati otunulira bambi abazadde omuntu n'alumya waliwo abaana abato abali eyo bali innocent nga waliwo abazadde nsimanya taata we yagenda simanya maama we yagira omukazi nadda ku mwana omwana amakazi n'ebisajja biri eyo ng'oggyeka simanyi magezi gye gava gwe bw'otunuulira omwana ono w'emyaka ogumu myaka 5 myaka 10 gw'olowooza ye yatuulawo okukola meeting yajje ku nsi era application yagiteeka luddawa tugeze bbaawo ye yamuzaala ono omwana omuto gw'otulugunya lwaki magezi g'amatono kuba abakazi abamu tebaba na magezi nkyogera kuli bye bakola nti bw'okola ekintu oba omaze okukwalifayinga tolina magezi bakazi basinga n'abasajja gye bali abatono kizibu nnyo okusanga omusajja ng'atulugunya omwana kizibu yadde nabo gye bali naye abakazi basinga okukola omuze ogwo we neebuuza nti kati olina obujja kituufu
baawo yakwana omukazi ne bazaala omwana. Omwana ono gwe amaanyi gano gw'omuteekako n'omumemmere n'omuvuma kino nakiri n'omusuza wabweru n'omulemesa okusoma n'omusuza bubi n'ogaana omujjanjaba olw'okubanga gw'ogamba Kazibe Kapoya bakuba mu luyimba omukazi tayagala kumanya by'abaana omwana yamulese oba akomye oba tasuzeewo ye tayagala kumanya ebimukwatako olw'okuba omwana si wuwo weyabuuzanga mwana gundi aliwa emisegejo gyabuze naye abakazi abo balaba abakola ebintu ebyabamu bafundikira bubi Katonda abawangaaza babayo ne bijjajja byabwe eyo bisengedda nga byakolanga ebintu ebyo abakazi abo balaba omusanga Katonda yamuwangaaza alabe ku nsi eno bafa n'endwadde embi ng'ayina kansa ayina biki ayina endwadde zitategeerekeka emisuwa simayo guno gwegatta mu guno oguyingiza ate amazzi guyingiza mmere kati ng'ali awo mulago naye nga tajjukira nga namba tatazze kunkeberako naye nga kati ate mu bukadde awulira ayagala namba tyamukebereko abamu mubeeraawo ne mubonyaabonya abaana b'abandi ne wayita emyaka 3 abaana bo bonna ne bafa ng'onoonya owuwo ate oba olusinga watta abaabanno olw'omutima omubi babawa ebintu ebitategeerekeka babaliisa omudagala ebitaliyo nanyokeza kino nanyokeza kiri naye ng'omulabire amaanyi ogatadde ku mwana gw'otalinaako buzibu omusajja okukwana omukazi omulala okuwasa omukazi omulala si buvunaanyizibwa bwo bw'oba owulira tosobola kufumba genda n'abasajja bajooga tebalina gwe kikyembadde sikuwa okufuna omukazi omulala ofaaki gwe yagamba ayagala ki oyagala nze anti nkugambye omusajja yakugamba ayagala ki nze gwagambe takwagala wafunidde omulala aba anoonya ki anti kati gwe weenoonye obuzibu bubeera ku ggwe oyinza okuba ebyokulya byo tebiwooma era kati ng'omaze okumpuuba omuntu aguma n'alowooza ojja kuguma ojja kukyusa eri basajja jjoogo anedda moze basajja no bajoogera ddala omukazi omwawasika leka naawe nze simulina omukazi ate omuwasa lumu oli mwana muto kati nze rekyayinza okumpita nti moze yawasiza n'ennyumba era mugamba welcome to the class oyo noonye basajja siboonoona nedda omusajja alina obusobozi owulira ogambye mbuki omusajja ng'olina obusobozi kati omukazi omuwasa okimanyi nti obusajja obutalina busobozi bwe businza okweyagalira ku baana bukola nsobi buzaalazaala bukola baana baliwo abajjajja bwabwe omusajja alina obusobozi awase wasa wanno kubanga obusajja obutalina ogenda kufiira mu bwenzi naye wasa leka naawe ekyo si kirumamu wasa abakazi bo bana basatu babanyiga ntege weekoze bintu tongoza funa haki ye gundi oba wabbina ly'oyagala kyekyo muteekaawo oba wamagezi nnyo leeta awo oba oyagala oluli awo olusoga lulugwala luki goganze lwenjagala luteekewaawo oba luganda oba lunyankole tize lulina engeri bye lunjogerera lunnyumira teekawaawo oyagala akutawanya ng'omutalaka akutawanya mute mu bulungi n'abakazi bw'obeera mu bufumo n'owulira nga buganye genda tewesiba ku muntu bino ebintu bivaamu bantu kwetta kubanga eno ensi ogiraba tuli mu lugendo tugiriko mu mbeera nti buli omu alina mu sheeya ye toyingirira sheeya yange leka nnyumirwe leka tunyumirwe banaye mutuleke tunyumirwe bwe tuba tugamba nti abaana abawala weebali abalungi mubakoleku katubawase babakoleku abaana batukoleku naye nga tetulumizezaamu bantu baki gw'owulira nga akutawanya mute toyomba na mukazi atakwagala mute muleke funa omulala naawe omukazi bw'olaba omusajja nga ebyaddala omugezezzaako mu mbeera zonna agaanye okutereera mute ofuna omulala genda oli ku nsi kuno buli muntu mu nsi alimu kunyumirwa ensi eno togenda giwangaala muno omusajja
gw'okubira ebikondo ogenda kufa nando babalwani ku myaka 60 ojja kuba wagenda kati eno ensi gibeere mu ng'ogitagetinze ginyumirwa Mungu wo musinze tomenya amateeka ga nsi yo naye nyumirwa have fun buli lwofuna akakadde jjako 10 liryo namusajja wange yingini ye waafuna akakadde abiri luswene oyo mubi naye amagumba akyalina kyekimukumye nga mulamu mbuluswene ono buli woogira bwoti ayina kano katambulamu kano ewaabwe bonna bwe batyo ewaabwe bonna bwe batyo tonga ewaabwe bonna bwe batyo ate obamanyi bonna bakubi kya famire bwe batyo kintu kya mu nnyumba kyova olaba talwala olamulayeko ng'aludde nedda wali omulabyeko nga takoze ndaba katwogera ku mulala oyo nga mpaayo olunaku nga takoze yalwala olabika oyogera mulala ataliiyo ku luswene naye mu bulamu bw'ensi baana bakikole tebakikulimba makingo oyinza okugana odi ntategeera naye Katonda bw'ali kuwa obuwangazi nga tuli balamu n'oweza emyaka 60 ojja kujjukira nti eno ensi tugibeerako omulundi gumu tena okweyagala bw'ofuna miliyoni ya sente kati weeyagala bw'ofuna miliyoni ya sente gwe buuza abantu ntege weeyagala neeyagalira mu Uganda gyesinga kuba nnungi nze mbeera Kololo si gyensula naye mpangalira Kololo zifeeyawe wetunywa naye woomala ng'oddayo waka nga nzirayo ewange ng'omaze okweyagala tubeera ku Fairway Hotel Sheraton Hotel mezonwa tuyigira ne tutuulamuko ku ssaawa 3 ffe tugisookamu tebakuyira omwenge mezonwa si brewery omwenge nga batundayo enkoko batundayo soda mezo eno wafiira omwana catwalk eyo weeri naye kuba gavana ekyaliyo yadde strugglinga ekola lumu mwezi eneye Lugogo baliwo paradigm yasikamu naye nga ndaba nagiyiseeko gyo gye batemulidde omwana kati ebifo gyebiri eyo naye ebyo nze jogedde bya Nuruddin waliwo ebyabamu gwali andaba jingira nateeteyo jingira nateetaaga ebifo byojakalanda ojja ne weeyagala jangu kujja kalanda wuga jangu kujja kalanda wuga gwenewa yaogerawa ani mwanyinaze mwanyinazi tujja tuge olaba fulufiga buli video yaba ayina ebyokulya ebyebbeeyi because ye yingini omusanga nze nakitegera omuntu olina okulya ku ssente omusanga bagiyita for resort something yeye muyengeri ndaba ganja oyo omulaba wafunamu ng'afuna watuula nga baleeta ekigerekano akalinnya kano supu amuwosa kiniga ganja ono namulaba olwala luno balulya batya supu amuwosa kiniga balulya batya olwakagera kamuwoomera kale noki oli kwabo olwo bajja abalya gundi ate kati lwakuba kale bajja kisussa olusaniya omuntu okwemalizaamu olusaniya engulube matu naye byonna byenjogedde lya responsibly ate bagambe buli omu yeeyagale ate okweyagala sigambe waliwo ayina ekitone mu bakyala nga ye essanyu lyokulya responsibly bw'olya tuli ate kulwala lya ogambe nti nno njagala ku mmere ey'oluwombo ŋŋendewa ogendeko ku luwombo bagambye olusaniya luli ku zawuja zambale naye nze ensaniya zantama noŋŋambye waliwo azaagala waliwo bye batundatunda ewandegeya ne bakusuuliramu agagundi tomanya nekyolya ezo si nsaniya eyo nkoko bayiza okukola ensaniya bayiga leka nkunyumize kye bakola bakwata akasaniya akatono moza nti nakwata agammonde nakwata agabalunyola muze kyannyonnyola kifu wuliriza nje kyennyonnyola kifu nze nkugambye bwe nti kalolaba ebiwandegeya byotayagala kati gwe ate sitogendayo gwe gy'owulira gy'oyagala waliwo abali ebyewandegeya bo nga bw'atuuka wajja musaazi ajja ne mukyala we bamusuulirako n'atwalirako emiceere sapatumiceere babiyita biceere ne balekamu bitomato sooso gakacumbaali gano bagasala balinga nga bwajja wali ng'alina egalofune enkoko ene ne yeetoolola mu kkubo ate wandaganaga eyo
naluze jangu ne basalako ndya sente ya balinnya boda yaabwe mbitiwa paka busaabala nti ekiri ewandege essanyu ly'ebyo ebisajja ebibatategerebwa n'abakazi abalungi kisanga kimukutte bebi nasalawo okwagala kati abo banyumirwa obulamu atuuka okuwummula ensi ng'anyumiddwa nga era agamba ngenze naye ne waliwo omuntu omubuuza okolerera ki nga yeebaka ssaawa 8 11 abeera mu mmotoka naye ng'omubuuza ng'ali awo embazigumye ataagala keera okitegedde naye omulimu guyinza okukusanga ng'olina kuba bw'otyo naye ng'ayambala bubi awunya bubi bane n'abasajja bagule ku buwoowo si kirungi basi moze olaba sente zino zammwe anti labayo waliwo abali bakiyita allergic nga wowe kuba akawoowo kati nzenna akawoowo tebagenda keekubakako omuzungu bwe yali akola obuwoowo yakolayo zi oils buno ati gwe buli kyoyogera oyogera kyalayisi waliwo oil ow'abawarabu ati era gwe ngamba waliwo oil ow'abawarabu nga wa miliyoni ya sente nkagazaaki kajanja si gwe mozaganye okuntegeera bayonoona bano abantu batuweereza baseka topimira nnyo bintu ku ggwe baseka topimira nnyo bintu ku Nuruddini nze kyekiri kyeggambye wano waliwo atulaba agula akawoko abantu bagula bintu bya $4,000 obuwoowo obawaayiriza bano abali mu Amerika baliwo bano badonizera va kwoyo waliwo abatuweereza be batulaba kati omusajja bano abasajja abava okunkubira ati bibaso abakuwadde buwi ngambye bwendi gwe Nuruddini Ntege kapasite we beesobola akawo ka $5,000 gaja kano bakita batya oyo Golden Woods olaba Golden Woods wa 10 oba 3 oba 5 bamwongeza wammeka 5 muwulira bamuteekamu 5 muzibu kati abantu aba basobola Golden Woods mugule gw'omulabanga owalayiso mubi ne waliyo omuntu ebyaddala nga bw'akayisaamu bw'ati mutambula kunaaba bulungi omwana akayisaamu n'abange anti ngambye ng'anaabye ate ekyokwirwa nnange abantu munaabeeko ekireeta obuzibu kunaaba bubi anti waliwo abanaaba obulungi n'akakuba muno akulaga mbu yakakubye wagira bwati n'alyoka akuwuliriza ate mutandika okuba perfume zino n'ebiwoowo byonna bye tukola muggyemukko ku maalo waliwo spray nga yakumubiri nga bw'ogikuba mu lugoli ejjanga kipaapi n'otandika ng'ate esaati nyineemu ate yenjeru ate kati omukolo gutuuse ogikubye mu kkanzu mulina okwa wenna ojja newagamba kulweyude fupunti yo perfume ne kaddiyo oba nako beera nabyo kati nze mbuyina nga buli otegedde manyina okugira lwakwa emmotoka yange ekaddiyeemu abantu bentuuzamu nabo bamalamu amaanyi ate naawe osusa obuwoowo obungi gwe buli osanga ogula nedda nti olaba olina oyina strong nze lumu kaali kanzirisizza nakati kyenakugambye obanga ago bagundi bakiyita bata zino ebikuba abantu emizimu bino ebikuba abasiraamu amajiini siba ogula bw'amajiini anti njagala kugamba buli strong olaba mu buwoowo buno bulinga mmere lwakuba tetubumanyi ffe waliwo akawoowo akatakukolera nga kakolera nze okitegedde niwabawo obuli YouTube bo nga tebulina nnyo just olinga bwe weesiiga bizigo saagala obeerenga bino ebisajja byedda mbu tekyesiiga bizigo gye biri ebisajja nga byemasaka ebyo kijja bwe kivudde mu kinaabiro kinaaba nti kwayoza weesiiga ebizigo abasajja beesiiga ebizigo bannanga abasajja b'e Masaka kino kimala munaabeeko mwesiige ku bizigo bali ku nkola yadda abasajja nonga beekolerako ddala ebisajja by'e Masaka ebyo birimba mpozi kye byayigayo kimu kulya mbizi ne sawuna bannange byota oba byokya gavumenti etuyamba ebisajja by'e Masaka byota nsaba gavumenti etuyamba embizi gye bateeka ku makubo buli kkubo ne bagiteekulamu emiteeko ku makubo bane gavumenti sikakuba ekiri naawe toli musiraamu bagamba ne bagiteekera ddala ku makubo kati yeri mu kkubo ddala bagirongoosamu nedda embizi bagiteekula miteeko bukya zisusse ku makubo ennyo kati embizi eri egundi nalukolongaawo eri wano ennateeti wano simanya kiwaatula engodde najjeera nekiwatula gyeri wano ku kkubo kati nali nva ennamugongo ndowooza balaya ne bakasitoma nze ayina ewuuma
zayina obugulu oyo bwamuweddeko banne kubo ddala mukisusiza tulinayo twabadde enalukolongo omusajja wa tulera n'alyoka asalamu bw'ati nategedde mukulu yonna nnyiniyo buli weziwera bwezite ng'akifulumya akiteekawo ekkubo nga omuzadde n'alyoka ati omukka gw'embizzi ku kkubaawo bigodo bye bateeka mu muliro banna embizzi mugire eddeyo emabega gye yali ayo baatukoleranga bulungi emabega wabaayo nnyingi eno bateekako bwekati kati ennaku zino bagiteekulamu miteeko gasambi noga kiki kino naye gavumenti etuyambe ebyaddala bagenda kugamba munulini musiraamu asosola si kirungi ebyaddala si kirungi mugisussa bagundi kati banaatera giteeka gundi abayitawo olaba bano abaana batambuza mu gundi namawojjolo mugirinde namawojjolo olaba bano abaana bebagobye ku mmotoka banatera okujjanga ne mu butaasa andi ye namawojjolo ojajja kukonako ku gundi agambe nti no kiro 2 bannange mutuyambe embizzi eddeyo gye yava okimanyi nti kyebalina okukola kyebajja okukola andi batandika ng'abasaaga ab'embizzi bweyawuleko wali ajagala agenda agikimbe wali olwo bajjirira kati abali ebulaya bagenda kutandika eno nyingi bajijja balina friji zaabwe nibbo bayambi baleka balyambi tebawoomera naye abaawano bannanga abantu bano balidde embizzi so ngisanze nkommola nkugamba gwatulaba yonna gy'oli byonna nga tonnabikola weerowoozeeko gwasinga gwe yingini kituufu naye ate nemmala ekyo nenkugamba ate tubeere n'obuvunaanyizibwa ewaka nakugambye nga bw'ofuna akakadde 10 likubeeremu gwe yingini eyo 10% kitegeeza 9 baana kusoma renti kulaakulana ebyo naye nga lina 10 weesaafisiza teriyo musajja anyuma kutuula ku kyennyanja bino ebinene nga kirina n'eriiso likulaba liti mukwano gwe nina mukwano gwe gwe ŋŋambyeko ayagala nnyo enkoko y'ewandege yaawo nangenda genda ntule ndi enkoko yawasa nemuga ekintu kyokola kibi beba abasajja abagula mukene abo abasajja obalaba nze ngamba abaana bakasabala ne bakkuta mbobe bali bakutiyava ku nkoko nze omusajja bwakwata gye bali abasajja balya abasajja bo balya nze we nategeera nti balya genda awo gundi wano bayitayo wawano ganje eno gye tuyita ngoyise nalukolonge bayitawo batyawo ekabuusu nga balyaki abasajja ndeba muwogo baleeta ttani boda balina ne baziteeka bwe bati balyaki mamba balina obufooko bwabwawo kwata wanago bina bitano badde waka bakusi nzolaba abasajja n'otaterekera mmere abasajja gye buva ne bwenkano baalyange bali bajjanga balidde gobikola ate kati nze nninda mmere y'ewaka ng'enjala ennuma ngo ngamba ate nyina okulyeka waliwo abakisussa anti ŋŋamba bw'oba ogenda kulya wulira moze kiri kiki n'abewaka bagulireyo wendi awo gwerekeeka enkoko nina musajja wange lekenka ennyama nina musajja wange nga tannawasa bano be yakwananga babebi buswiti bw'aba agenda kugula nti omukyala amuguliddeyo akakoko akafi akasambi ebiseera byo yagulanga akasambi nasooka yegulirayo akasambi akali akawulira we kawomba kati agenda okutwalira oli ng'ategedde akasambi k'enkoko n'ettooke lino baliyita batya lino eryagundi mbwa zirume lino lye bagira lye bookya empogola neyegulirayo empogola n'ekifi ne gundi kale ate nno abo abasajja agenda obitwala nga amaze nayo abo gye bali nyina kati gwe nalabako ow'omululu omusajja balya bonna enkoko 2 eka emu ya taata emu yabewaka ennyama kirezi amama Samu yengenda mukutuukirako ennyama agula kilo 3 emu baya mukimanya bumanya buli wagula ekintu mumanya emu ebaya taata nafa tukirina kyani kigundi kineba kyaffe kinene bakiyita taataani bajja taataani kyataani tukirina ganja bakiyita taataani nga nekyo kye kikola
kyegulira kilo za kyawo nga 5 ez'empuuta kyekizeefumbira nekitoolako kilo emu yeewaka kati kyo kyekyeteramu ennya zaakyo kati nekiteekamu kati abo abasajja nokibiteekawo teri abirya abasajja ate abo bakisussa kati mama Sam ye yakolanga bwati muleke tukole sho mama Sam ye yakolanga bwati bakolanga wamu ku mulimu ne bbaawe lidako waliye bbaawe ebaddala ye so yo abo si beeyo bano bennansana bigamba taata Sam ne mama Sam bano abasajja comedy abali balala just balina omwana ye Sam kati mama taata Sam weekend etuuka Saturday tebakola ba advent nga bagula ennyama kilo abaana bali ku ssomero nga bagulawo kilo emu nga bafumba nga sanga musamu nga ojjayo buganja azobbalabako ekyemisana nga kikaaka ganja nga muwayo ebifinga 2-3 ku kilo kyemisana kyaggulu nga ye yagenze weekend eddako taata Sam mu kwagala abantu ng'aleetayo abagenyi abalala 2 weekend eddako bamuke ne Joshi batuuse bamuke ne Joshi batuuse sowaani 2 wiiki eyaddako mama Sam ye yali abikooye n'abuuza taata Sam oyina abagenyi nti ye oyina okumbuulira anyiza olwo abantu bajja ne balya ennyama ya Fatiso gyali Fatiso mujjira nkwongera ow'emmere abakazi balina omululu ebyaddala abakazi ebyaddala kati waliyo abakazi mukyaza abagenyi n'agaana okujjula n'agaana ogijjula abakazi gye bali naye n'abakazi abamu gye bali ng'omutima ng'emmere yamumalamu nga bagagga nnyo nze nyina omusajja gwe nali mmanyi nga ku weekend nga Friday akwata ensawo tulira akwata enkota z'ettooke zino ennene zennusu bulaayi nnya ne bazisula wali mu nsonda ne baleeta bino njogera mazima nga ne Mungu andaba ng'agula kilo z'ennyama omusajja 10 buli weekend yalina famire nnene yalina famire nnene like yalina baganda be babenganda nga maka gana yoyingira ebikomera n'olaba ng'omukazi afumba akamere bwe kati bali tebalya nnyo ye ng'agitunda ng'atunda emmere eri gye bamuleetedde ng'agitunda omusajja omukazi yawasa ennaku 2-3 nga ekijanjalo kyalumye edda ate bagamba kati abakazi gye bali bwe batyo nemugaana eyo n'omukyala afaaki yabeeranga eyo era eno Lubaga gye baabeeranga naye nga bagagga nnyo naye ng'ebyokulya bimalamu abantu babalamu nnyo ebyokulya ebyokulya bimalamu naye fumba emmere abantu balye fumba emmere efike wane waffe Uganda twayinanga eyo omukyala maama Fiona maama Fiona yafumbanga bojja naye lumu oba twajjula mbaatayi ganja yajjula omutwe gwali gwa mbuzi gwate okutu omaye okujja ku maka g'omuntu afumbye omutwe gwe ataddemu ebirungo byonna ganja najjula naye omukazi yanyiiga nze kyesikkaanya abazungu balina ebintu bye bakola naye kati wane waffe Uganda olabawo emmere erina okudibako fumba ku mmere esigalewo abantu balye bakkute ate oba omuntu ebyokulya tumubuuza nkwongere enene ekumala fe abalina entono tugamba ye naye batemmala ono olya nkugamba sijja kulya nze tebambuuza bw'oba oyagala ndye gwe gamba awo nti bannange lete essowaani n'olini alye ku mmere nga nninda mmere naye onoolya emmere manya emmere yaabwe tekola ki temala ng'amaka sijja era abaddewo balabako essaawa 3 anti nvawo mangu ngende mu hoteri gye batagenda kumbuuza bibuuzo ngule emmere nga njesikakasa yes Fatiso ekigimusa ekifuuse ekigimusa abantu nno bansaba bambizi branches Masaka Emitiyana bali Kayunga ne mugira mukyakwata essimu yange kigimusa kino kigenda ku buli kintu alina obutunda alina ebitooke omusajja wa Fatiso taleetera ddala obulango
nze nanyini Fatiso netumukolera squeeze back katune kanyo tujja mukolera naye kati tujja kaleeta kyekituufu tugatteko naye abantu balemenga tukubira nnyo buli nedda bakubire ani nga kati osanga omuntu ng'ali Bungereza ng'aliwa naye abebweru be basinga anti bambi balima betegekera ate bo bagula bya ddala nyina omusajja erinnya ndyerabidde nno ava okunkubira n'ekigimusa kirungi ekyo Fatiso kyakoledde abantu baali bakoowa okulima naye abakozesezza ku Fatiso kwagala ko bannyonnyola bulungi omwanyi tozikiriza beera mu muddo toteeka mwanyi buli ayina ebitooke kola booti jamu omuddo naye kati tandikawo n'okulambula ku nnimiro ezo bansasule anti era kyekyo buli ayina ennimiro nkubiraako ŋŋendeyo ku 07 meka naye kigimusa kino mwanyi lusuku simanya butunda gwe byomanyi byolima waliwo abantu abalima emiti bwegiti oyagala gugire nakyo kiteekeko kifatiso olabe kalitunsi bwajinjimuka ogaye kiki kino ate agezza n'agalubya emmwanyi ya Fatiso wallahi billah ezitowa okusinga emmwanyi batataddeko Fatiso bw'okwata ensawo gy'otwala ku kyuma muvaamu kilo 4 ezakase kati Fatiso akuwe kilo 5 ekwongera kilo 10 ezakase nga naye ate kikola omwaka mulamba kyova olaba abantu abakikozesezza ekigimusa kati emmwanyi zeeyongerako obungi buno obutabi buba bukoma wano emmwanyi ya Kigundi ebongera nja kukulaga nyina omusawo gwe natwala twagendeyo Gomba ng'ateekako Fatiso emmwanyi zateekako Fatiso nga wayisa omwaka ng'agamba nti kati obuzibu bweyafuna kunoonya nkondo emmwanyi tezisobola kwemalirira ng'ayina andi fati nkugambye azongerako obutabi aye nazongera okuzitowa neba nnene kati eba tesobola kwewanirira era buli akozesa Fatiso make sure bwoba olima mu mwanyi olina ofunayo enkondo ezinawali anti zigenda kubala ate onkubire nolini wammenyere mu mwanyi Fatiso ku 0701 55 85 63 kamasomero ya CEO eyange eyo 0701 lwaki batuuka ku CEO olumu anti bankubira nga ndi kati nga bwendi wano yakubira n'akoowa gwe mukubira omuganda Nuruddin Ntege aŋŋambye emmwanyi oba ekigimusa kya Fatiso kuba ku 0772 709 933 ye mwami Kagambo mugambe Nuruddin Ntege atugambye ekigimusa ate otuweera ffe ku 7 kuba kya 10 naye twagamba aba Nuruddin bantu bange nga goyise wano ku 0772 709 933 obe yange kabwejungira 0701 55 85 63 tujja kuba tukomawo olundi entalo olutalo lwa Iran tetunnaluvaako tulubaweko egeje lutambulamu Kasozi no mulwadde Kasozi bannaye yafunye akabenje abamuwagira ennyo mutukubire ku simu mubeko kimumutera Kasozi yafunye akabenje ayinza otufaako bwe munaba Kasozi ye philosopher waffe ayina embozi gye yabadde ateeseteese so naye gyali mumunoonyeeko abayina ennamba ye oba mumpereze message temunkubira kuŋŋamba ali atya nkubira kuŋŋamba mumuteereko ki naye mulwadde kyovala wiiki eno temukoze eki temumufunye bwe munaba mumujjanjabi wiiki ejja muli naye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.